okuva leero ndonkinze campaign eyokulabanga bakomuledizi baffe abali ekitalya bayimbulwa bakomuledizi baffe abali ekigo bayimbulwa because abaana abo tebalina musango bakwatibwa bwemage ne babatulugunya ne babakuba mulabye muwala wa chairman Nyanzi nga ayogera akaba nti batulugunyizibwa ensulambi endyambi bannanga abaana baffe tubabereremu babenga basobola okufuluma ekkomera ekyetaagisa ku baana bafaabo baloya bangambye Mr. Update singa tufuna bail fees kiba kiwedde nga tukola tugenda tufuna ebbaluwa eri era release order nga tugifuna nga tugenda tusasula ne mu banka nga tugenda ekitalya ne receipt ne release order bye bintu bibiri betulina okugenda nabyo ekitalya ogenda ne release order ate ekirala nogenda ne receipt eraga nti osasudde bail fees abaana baffe basobola okubeera nga babata nolwekyo eyo campaign ngitandiseko okutandika na leero buli mwana bamusaba emitwalo 80 can you imagine buli mwana mitwalo 80 bana abasajja batufudde lusuku basajja mu muli babbi mutufulide ddala olusuku mutufulide ddala olusuku enkyale mutubba lulina mutubba buli budde mukwata abaana baffe nga mwagala mwera tusonde tubajjeyo nga mwagala era tusonde tubajjeyo enkola tugikoye mutufulide ddala lusuku ate buli mwana gomukwata musaba sente nyingi abantu abali mu abiri osabye emitwalo 8 ezo sente manche zisegeeza ayite tezina kyezikola ze sente mwami 7 zakozeswa to kubeera nga agulamu tiya gas agulamu emundu ekyo kinnuma okudiranga sente ne mutubba sente nyingi ababana obasaba ezo sente bazijjewa obasaba sente ezo bazijjewa gwe government aina omulamuzi nawe webereremu ne wankubadde abalamuzi namwe mbera ku TV ne mulaba embere nonge egenda maaso ne bakwata omwana bamukwatidde bwerere nawe omulamuzi ng'olaba kwa mubiraba bino ku ma TV abalamuzi omwana baba mulese mu koti lwaki omugamba nsasula emitwalo 4 agajjewa emitwalo 40 atali mwana omu bali baana abiri tugenze tujjayo omukwomu kwagamba ogenda olabanga intention y'abano sente nolwekyo ekyo kinnuma nga Mr. Update nolwekyo Denisite sebojja kufuluma talo ntutandiseeko ne tiimu endala y'abaana boolina baawe ekitalya mwenna ngenda balwanira mu fulume because luno lutalo tulina okulwana ffenna nkugambye mulabye muwala wa chairman Nyanzi ng'ayogera akaaba amaziga omwana ng'agamba ensulambi endyambi okutulugunya kungi emmere teri ensulambi ebiku nkukunyi ekyo kituluma that's why nyina okulwana tulabe nga abaana bafaabo bafuluma before twetaaga bafulume before third because twetaaga mu presidential nominations olunaku lwa president ng'agenda kunominatinga tulwetegekedde nnyo twetegekedde olunaku president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okunominatinga era programu ngenda gibawaako abamu kubanga twetaaga olunaku tulupainting red all over ate mulabye olunaku olwaleero tulonkinze presidential poster eyo poster kati yokaje tugenda okubeera nga tufulumya ze poster zetwaga tuprintinge zigenda embyalo buli omu poster eyo abenga agifuna era mujja kutubuuka luvannyuma nti NUP tuli bagezi abantu abadde bacomplaininga Mr. Update enemoro tetunafuna bifaananyi embayo tetunafuna bifaananyi tayimu y'ekifaananyi kati yeeno twayagala tayimu eno etuuke tuteekeyo ekifaananyi kyennyini ekigenda okubeera ku ballot because twatya abantu b'omu byalo eyo naddala bayinza okulaba ekifaananyi ekyenkofiira ne bakimanyiira ne batuka ku ballot ne bagaa nti tetwamusanzeeko katwagala abantu bo mu kyalo abantu abali eyo nonna tubatimbire ebifaananyi byennyini ebituufu nolwekyo presidential poster mwenna mugifunye buli omu asobola okwekolamu omulimu n'otupulingirayo poster nga ziizo nze Mr. Update ogwange ogw'okuzikuŋŋaanya nzitwale mu byalo wendi nnyo amafuta gange kutambula kwange twetaaga posters zino zigende embyalo ate twetaaga buli flaga beyala waffe alina tiketi yaffe ya NUP kansala MP Meya, Lord Meya, Councilor C5, Barodi Councilors, mwenna muyina okubeera nga muprintingayo ebifaananyi bya president waffe. Okutandika n'olwaleero from today onwards muyina okubeera nga muprintingayo bw'oprintinga ebifaananyi by'okumi printingayo ekifaananyi kya president waffe. Buli kitundu gye weesimbye buli kitundu gye weesimbye manya totimba ebifaananyi bye byokka twetaaga ebifaananyi bya president waffe mu biprinting ekirungi ekifaananyi mwenna mukifunye tekikwetaagisa kugamba nti ate kakati ekifaananyi kiriwa ekifaananyi buli omu okifunye ffenna twekolemu omulimu tuprintinge ebifaananyi bya president waffe bitambule kubanga twetaaga ekyo ekifaananyi kyennyini ekigenda okubeera ku posta kyetwagala kati okumaketinga kitegeeza Mr. Update ngenda kati kutandika village to village mobilization reloaded poster to poster
kati eno campaign ngenda gituma poster to poster campaign kati ngendo okuberanga Mr Update ntandika kuba poster eyo eya president waffe twagala kulabanga tugitambuza buli wamu ebenge esobola okubeera ngegendawo poster eyo nakyo twakikola mu nkola ya labadaba style nga tuti abantu waffe okubuzabuzibwa nga balowooza nti efana yaffe kujja kubeerako enkofiira ate mujja tukalinga enkofiira teriiko oli abuzebuzibwe kati Mr Update ate nzizeemu butoka bisibisi kuba njagala buli kyalo poster buli nju poster ntandise buli nju poster duli nakolako campaign mukyajijjukira buli nju kawunga buli nju tooke kati ntandise buli nju poster twetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwangula bwa president wa ggwanga Uganda awo Mr Update ekyange kiba kiwedde n'olwekyo buli asobola tupulitingirayo poster 10 poster 2 poster 3 oba tukoledde nnyo ate namwe abakola ku Nassaload musobola nti Mr Update mpulintizayo poster 5 zinone poster 10 zinone poster 5 zinone nga zitwala mu kyalo gyondagidde era kati ye campaign je tutandise waliwo abange Mr Update printing ayo poster wezeka kumiro banaka kumiro baba printing ayo poster ngenda kuzireta ku lunaku olwokusatu final destination ngenda kakumiro eyo kakumiro oyise mubende n'ogenda tugenda ku printing ayo poster zo mukulembeze w'eggwanga nawe ali wano ngoyagala tu printing zayo ku poster obo tukoledde kyamaanyi nnyo kati kye tutandise twagala ku marketinga face ya president waffe lwekyo campaign bili Mr Update zentandise Chitalia prisoners should be free. Eyo campaign yesoka. Then ne campaign eraje ntandise buli nju poster. Eyo ze campaign bili Mr Update zentandise. Eggwanga Syria mwagambye how much is the poster. Poster eyo kisinzira bobo yagala F3 bagicharginga lwayo, bobo yagala A2 bagicharginga lwayo, bobo yagala A1 nayo bagicharginga lwayo. Nolwecho posters ezo bazicharginga okusinzira kuzoyagala A3, A2, A1 ne F4 bazi charginga mu charginga yayo naye F3 zino zetuba printing sa F3 yeyo enene nga sinene bagijjako nusu 25 eyo enene nga sinene kakati F4 no A2 eyenene obulungi eyenene ejjayo president wa fenganyirira eyo bazi charginga 25 eyenene obulungi A2 ogiteeke wantu ensi yonna neraba eyo nayo weri era bwembanga muzagadde encha Mr Update ngankera nga tugera tu printinga poster eyempya etaliko ballet gitwagala kati okumarketinga ne and bills ne sticker Mr Update ntandi solwo bakati naku zonzo namba dench kuba mukawempe kati ate ntandise ekyo mukulembeze nabagamba bobanga togenda kulona Robert Kyagulanyi Ssentamu nanga akalutompa nkiddamu nyina bensange eyo sagirinya gwe tukuwagira era tujja kuwa na ebyo kastobi ngamba atambula butambuzi nengenda bobanga towe Kyagulanyi Robert Ssentamu nange tompa oliye mukama wange commander in chief yagenda okugulawo 11th parliament bo tikinga Kyagulanyi tikinga Segirinya bo bato tikinga Kyagulanyi nange tompambu walo bulwo Mr Update bwengenda okugoba simalala bo bato wa Kyagulanyi nange tompa ekyo nkiddamu ne wano bo bato wa Kyagulanyi nange tompa oliye mukama wange atisa togano okuwa Segirinya no wa Kyagulanyi atawo nsolo okukubira mugalo because struggle je tuliko siya before tuli ku mission 2021 nolwecho muntu asalo kuzanyira ku bwongo Segirinya gwe tukulimu naye ate ebyo bobi ngamba ntambula butambuzi n'engenda manya kyo yagala tokimanyi ato yagala Segirinya okusinga boss we ekyo kisoboka nawe oyinza okwagala nso okusinga mukama wange oyina kusinga kwagala mukama wange okusinga Segirinya ne bwe siwangula bwa MP nene tuwangula entebe y'obukulembeze bw'eggwanga kye kisinga olaba nge Mr Update twagala printinga yo ku poster kali enamba kanji batereko wano tulabe ncha poster tugenda printinga yo meka ntandise mbagambye antandise gundi bili campaign bili olo Chitalia prisoners should be free ekira kyentandise buli nju poster campaign nayo ngitandise nakulwalero 13 kinana mu mukaga 5 poster zoto kubira zetuwandika wano encha abana nga bakeera nga bazi printinga atoto bulyo nzo kubango ine kyalo kyotwegala kizitwalemu nga tuzitwalayo Mr Update wicheno kati etandise njagala ate kugenda kombyalo kubanga gundi yange constituency yonji tambuza yo constituency eri kumuzuli erinze lunaku luli ate constituency yange ekyo kola ekimanyi constituency yange ekyo kola ekimanyi buli mwa kimanyi ti NUP flag bearer Segirinya Muhammad Segirinya yalina waka ekyo buli mwa kimanyi bannange benfuganya nabo mulesi nabo bali mutekemete basatira kawempe kyawedde noza mulaba kawempe teva ku mimwa gy'abanna mawulire olwokuba waliyo empologoma gye bayita Segirinya Muhammad nolwekyo kansooka ate nnyingire kombyalo kubanga tuba tulina obuzibu abantu bamwe mulugunya Segirinya na ebifana bya president binajja naye Kyagulanyi oli musajja mugezi Kyagulanyi yakozesa kye bayita Robert Doba style
n'agamba nti abantu batuyinza bamanyiza ekifaananyi kya baleeti ne kibakwatirayo tutwale ekifaananyi ekituufu mu budde obutuufu mu kiseera ekituufu tugenda kutandika okuleeta ekifaananyi ekya pulezidenti waffe ekitaliiko baleeti electoral commission yagitulemesezza twagala tumaketinge pulezidenti waffe without baleeti mwenna mumulabe mwenna mumutegeere tumanye bwe tugenda okutambuza ensonga eno naye nga mbabuulira mazima ekintu kiwedde ensolo ku kizigo kweri n'olwekyo njagala kufuna olupapula wano na pen otukubirayo posta meka ekyokubiri oyinza okugamba nti Mr. Update nze kyengenda okukola kununulayo omusibe omu kubali ekitalya abasiba bali ekitalya buli musibe bamwagaza emitwalo 8 waliyo Deniste ne tiimu endala bali abaana balana bamanya njaga basomera mpola naye nga bonna twetaaga baveeyo lumu ze campaign 2 Mr. Update zentandise kabisibisi njagala tugenda tukanga 3 November nga buli mwana yenna ali ekitalya afulumye njaga tutuke nga 3 November nga abaana bali malwaliro bonna basuuse ndoza mulengera abaana mbajjanjabira kumukumu eyafunye accident oyo tumujjanjabye muganda waffe Sky Soldier akyalumwa nebwe tunatukira 3 ajja kuba asuuse noli omulala gwali naye mu ddwaliro bonna ngezezaako okubajjanjaba bonna ngezezaako bajjanjaba nga tukwataganira wamu ne tiimu eya diaspora kuba batuwa ku buyambi obujjanjaba abaana abo nolwekyo kye tuliko kwe kulabanga embeera yonna tusobola okubeera nga tugitambuza nolwekyo kyoweereza kye tusoma bw'ŋŋamba nti Mr. Update nze nguzayo posta 10 ez'omukulembeze nga tuziwandiika wano ate era for accountability ngenda kuzipulintinga nga buli omu alaba buli omu ng'alaba tupulintinge wali posta ezo ntandika okubeera nga tuzitambuza mbyalo buli kyalo kyonna wagera kubeerayo posta ya pulezidenti waffe Segirinya ntandise posta to posta campaign nentandika all Kitalya prisoners should be free eyo ze campaign ebiri zentandise Mr. Update waliwo Semwanga Badiru atuwaddeyo omutwalo gumu gwa posta tutandise olwo Semwanga wama webale nnyo webalire ddala otuwaddeyo omutwalo gumu gwa posta gutuuse bulungi nnyo Semwanga nyama ntono okayaneri munkwawo gomutwalo sebo ze posta za fenga meka posta nga mekaawo mumbalire baliremu awo Semwanga webale nnyo webalire ddala bannange mbabuulira Segirinya ze posta nzaagala mu byalo ezange ngena zitwala mu byalo ate nze nyine enkola posta ezetimbira ezange ngena kwata tiimu yange tugende oba Masaka oba Mayuge oba Mbale oba Kabula Mayido oba Kyenjojo tuzetimbire kubanga twetaaga okulanga posta zo tuzitimba era posta eyo tujja ne veilinzo olunaku olwaleero ensi yonna negiraba ne bannange Kyagulanyi naawe olimba nnyo onyirira bannange onalebwe Kyagulanyi olimba nnyo naawe onyirira bannange ogenze n'onyuma amazima gakano onyumidde posta bannange nyambye ono Kabaka Muteesa kikyamanyire Kabaka Muteesa yali mulungi Kyagulanyi naawe okunyirira osussa nnyo kati ebyo biruma Bosco mune tokyayinza kuddamu n'onyirira bwotyo ate na Bosco tanyirirangako nolwekyo tugenda so omanyi waliwo abantu abamu abalonda ne balonda beauty mune tulinamu abantu bwe batyo ze nyina mukwano gwange abantu bangamba Segirinya ntuusa kulinza Kyagulanyi yanyiriridde era gwe ntiikinze naye naawe olimba nnyo onyirira pulezidenti olimba wena n'onyirira anayi American height go American height gwanyirira gwayambala suuti n'onyuma anayi pade Kisubi angambye Mr. Update ngenda bakubirayo posta 10 posta mutukubirayo posta bane mutukubirayo posta oyinza gamba nze nkutte ku kyabana be Kitalya nawe tukwaniriza nawe atuwayo posta nawe tukwaniriza pade Kisubi ngambye ngenda bawayo posta 10 but take them to Kasese district thank you so much zituprintingire bana president yanyumidde gundi yanyumidde ekifaananyi bannange Mr. Update ngambye kiki kino eyo posta egenda kuyayanirwa president wanyumye bannange ebyo biruma Bosco kati Bosco ndoza alabye posta naga nkole ntya bannange nsoba nange singa okunyirira bali bakugula Bosco yandi kuguze ne munayi singa okunyirira singa bali basobola okugula beauty nga beauty basobola okugigula oba Andy Sam Nancy basobola okugigula eba beauty ebaki mumpabule mwawo Mr. Update wamwe singa bali basobola okukigula ekyo bannange Bosco teyantadde eddagala mu malwaliro teyandizimbye enguudo teyandikoze kintu kyonna kyeyandikoze kyandibadde kintu kimu Bosco kutandika kunoonyanyiridde atya ne munnange ekyo tosobola Bosco ekyo Kyagulanyi eka yakina era abantu abagenda okulonda tunuulira ebintu bibiri tunuulira omusajja agenda okusinga ng'anyumye nnyo ku baloti ekirala tunuulira akabonero ambuleera naye bannaye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange wanyiriridde ekifaananyi ate Electoral Commission tubalabula nga bwe tubakwasiza ekifaananyi ekyo ekya pulezidenti era bwe twagala kifulume mukiwulira bwe twagala kifulume temukifuula ekya black and white manyi Electoral Commission yenine nugu kemugeza ne mukifuula ekya black and white mbabuulira mazima eyabalula esiridde nga bwe tubawadde ekifaananyi ekyo bwe twagala kifaanane
baleba nabasajja tubalabulira wa electoral commission bagenda kulanga honorable Kyagulanyi anyumye nnyo bagezeko okwagala okukyusa ekifaananyi ekyo okunyirira kwacho nga bwe tukibakwasiza bwe twagala tukisange ku ballot because tumanyi kati boss kasattira walage boss kayinza okukola plastic surgery ne bwagikola waliwo kati weetaviirayo kati mwalabye bino ebifaananyi byafulumiza alinga amwenya ate alinga akaaba kagamba ebbanga ly'okuhembedde ddene nnyo alinga amwenya kati ali timu both timu kukaaba timu kumwenya bye bintu bibiri alinga akaaba naye tunuulira Kyagulanyi amazima ga Katonda muggulu wanyumidde posta awo Mr. Update we tutuuse Kalima Dirisa atuwaddeyo 15,000 webale nnyo Kalima Dirisa gwe mutwalo gumu n'ekitundu gwe twakafunawo ogwo gwa posta ezo nno nze nenkola yange mugimanyi Mr. Update enkya nkeera kuna salodi posta ezo baziprintinga mulaba buli omuze yakubisiza zifuluma olaba ye accountability gye twogerako ate era nzitwala embyalo nzomu kubagenda okubeera nga bazeetimbira kuba presidential posta njagala etimbibwe bulungi nnyo nammwe mugikoneremu nga nti Mr. Update omulimu ogukoze nolwekyo mutukubireyo posta waliwo atuwaddeyo kandabe sibanga ndabi bubi waliwo atuwaddeyo posta 1000 kanikanye waliwo atuwaddeyo posta 1000 ekyo manyi kitegeeza posta 1000 zituuse bannange atuwadde posta 1000 mpandiikira wana amanya munnange waliwo atuwaddeyo posta 1000 ogenda kuwulira presidential posta Mr. Update gyendiko enkya nkeera bukeeze enkya sigenda kukola mulimu mulala twagala okulaba ng'ebyalo posta ya president tugitambuza posta ya president Valerian Annington yatuwaddeyo posta 1000 bambi webale nnyo balire ddala posta 1000 Valerian Annington zituuse bannange mumunebalizeeko Mr. Update mumunebalizeeko posta 1000 obeso nzitwale mu district mungambe bannange posta 1000 nzitwale wa Mr. Update Kyenjojo bandi bubi Kabale bandi bubi Mbalala bandi bubi Kitigumu bandi bubi Kabula Mayido bandi bubi nzagala mu byalo Sembabule eyo Sembabule bambi Valerian Annington thank you so much banange abakwata olupapula ne penya omuwandiike posta ngena mpezaawo gosima ojjayo basibe Valerian Annington manyi nti otuwadde za posta tutuwadde za basibe bobo tuwadde za basibe ngongambaawo bobo tuwadde za posta ngera ongambaawo koni angambye Mr. Update zitwale Sironko ndozo ulira ezo district ezewale ezo Sironko Kabula Mayido Kyenjojo zetwetaaga balidawa Andrew angambye posta 1000 zibaza sentemeka posta 1000 buli posta kuzine nene obulungi manyi zanjawulo kati Valerian Annington atukubidde nnene naye bw'obanga ogambye posta 1000 era ennene ziba mitwalo 4 ennene E1 ziba mitwalo 4 ennene E1 baba gituwera ku bina bine nnene eyo E1 enyuma nnyo n'ogijjayo nga eyaka kambalageko wano gye mbagamba posta kambalageko ku posta gye bayita E1 gye tugenda okubeera gye twagala eyo okutambuza tetwagala bano posta ewalwa ngambye lukungiri posta bweti ennene bweti mugirabe eno kati mulaba ngene ya Mr. Update eringa bana posta bweti ennene bweti tetwagala okuprintinga si buli obutini ono mukulembeze nolwekyo Valerian webale nnyo balire ddala Katonda akusasule mu musera webale nnyo balire ddala yiganga mungaye mwetaaga posta sekitto ongambye buyikwe twetaagayo posta mungaye ezo Mr. Update zitwale jinja kibuga njagala byalo Kyenjojo wa muli mutuufu go w'Ekyenjojo Johnny ongambye how much is 1000 posta ziba za mitwala na zilye nnene era enkya bagenda ziprintinga buli muntu order ye gyokola bagenda giprintinga ng'olaba ku posta empya nawe ali eyo ng'osobola tuprintingirayo posta Mr. Update enamba yange ompita buyisinga njanzipikinga wama budondo 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 limutu flakai eyo lakai Sembabule mitoma district eyo twetaagayo posters tololo ntoloko nakaseke oyima ebyo bitundu byo tutaka tubinyeyo posta enempya eyamanyi g'abantu nolwekyo ye campaign kati Mr. Update gentambise campaign eyabana bafabali ekitalya okuyimbulwa ne campaign eya presidential posta eyo bulinju posta bulinju posta kati ye campaign ate gendiko okulabanga tusobola okubeera nga tukola ki tutambuza mu ngeri emu oba mu ngeri endala waliwo ngambye hoima waliwo ngambye buyende abe buyende namwe twagala okukola nga tubaleetera posta abawa yumbe namwe twagala obaleetera posta waliwo atusindikidde emitwalo 3 ange Mr. Update ezo za posta webale nnyo bamuyita okutereza wano mbenga nsoma amanya g'abantu bulungi accountability ntandise olwo Mr. Update ntandise olwo kubanga lwadde mga Mr. Update ngaaludde okutambuza village to village mobilization bwe yafuna kaadi ate ya village to village mobilization n'abivaako nedda mbadde nninda posta eya president efulume
abatumne bade batandise Mr. Update ngobuze Martin Gwenyega atwade emitwalo 3 za poster. Thank you so much. Webale nnyo Martin Gwenyega. Tugenda tuweza singa nfune poster omutwalo nga gumu poster omutwalo gumu manyaze district ndoza 10 kwa buli district yetaga poster 10 ekitono nnyo buli district ebere mu poster 10 era ngena kuddamu okutambula mu byalo nga nchikuba overlap bwembera mu Kawempe North bwembera mu byalo bwembera mu byalo enteekateeka bwenjagala nze ngitambuze Mr. Update enteekateeka simbi naye nga munnaye bulijjo mugaase girinya nga aluddo genda byalo munnange mbadde ninda kulabanga at least tufuna post eno yenyini egenda okubeera ng'ekozesebwa enamiro ngambe Mr. Update the money is for Dennis City eziweza Dennis City sitegedde esatu enule abyalugaba junior ngambe how do I send enamba zizo nzitadde waawo muganda wange 077935 ne 0703 kinana 336 twagala kulabanga tufunayo njagalayo poster za district nga 10 ngende nzi printingire ku live munnange abanga Mr. Update lwaki printingira ku live munnange yaguzalabe ebana ye nkola mbi twabagamba nti ezimu ku Kowa za NUP accountability and transparency awo fewe tutambulira nga NUP mazima na bwenkanya nolwecho yenteekateeka gye tuliko twetaaga poster twetaaga t-shirts zino nazo tuzeetaaga mu bungi obw'ekika ekya waggulu kubanga twetaaga olunaku olwa 3rd November twetaaga ekibuga nga kya Kalwedi twetaaga district z'ebyalo zonna nga za Kalwedi nolwecho t-shirt nazo tuzeetaaga waliwo ngambye idudi district ezo district zenjagala okuwulira idudi Buheju twetaaga president wa agenda okunominatinga nga poster ye eri mu byalo buli wamu so tulinayo ennaku ntono nnyo ezotambulizamu zino posters mukitegedde ennaku tulinayo ntono nnyo tulinayo kubanjagala wiiki eno yonna mundabe mu byalo ngenda soka ngendeko mu byalo Segirinya mbabuulira Sali John ngambye tuwaddeyo emitwalo 5 gya poster webale nnyo balidde teginnatuuka bwe gituuka ngenda kuba ntegeeza eggwanga nti zituuse kuba twetaaga president agenda nominatinga nga poster ye eri buli wamu nga buli district ya Uganda erimu poster za Kyagulanyi Robert Center ate wano mu kibuga tugenda kipainting red ku lunaku olwa nomination ya Honorable Robert Kyagulanyi Center mwambale t-shirt emyufu mwambale engoye za mmyufu teba kugaana yambala olumyufu banage zino colors muziraba zino colors zasanga we ebyobufuzi sibe byasangawo colors nedda colors zasanga we ebyobufuzi ewalwa ngambye Buyende kati district nga Buyende twetagayo posters bangambye Valerian sente za sindise za kujjayo Dennis City nadde manyiza posters agambye za kujjayo Dennis City okay Valerian akikole kitinze bulungi nnyo agambye zo Mr. Update zijjayo Dennis City okay naye ate Dennis City anavaayo yekka bwe tunajjayo Dennis City yekka kinalabika bulungi mumpabule mu wano Mr. Update ngenze ekitalya zijjayo Dennis City yekka kinalabika kitya abasibe nabali ekitalya bonna mbadde njagala tubajjeyo bannaye lumumbu tubatusazeewo okujjayo basibaabo kubabo jjayo Dennis City nga bagamba era bajjeyo walinnya mukiraba mutya bannange mukiraba mutya waliwo atuwaddeyo emitwalo 10 amanya genkyalinda wano nga labe bulungi nnyo naye tumwebaze webale nnyo webalire ddala emitwalo 10 gituuse nga nazo za posters bambi thank you so much webale nnyo webalire ddala ninda wano ndabe erinnya then oliwandiikawo tukwebazeeko Deriki Kikawa onge Mr. Update I want to take a poster to my family they work at Entebbe Central Market okay no problem mbagambye wichi yonnejja ngena kubera nga tambuza posters atwadde emitwalo 10 bamuyita Moses Kiruwa thank you so much atwadde posters za mitwalo 10 thank you so much kati waliwo na wandise district yisingiro zezo district zenjagala okuwulira yidudi ezo ze district zenjagala okuwulira kiti gumu obamulaba waliwo district zenjagala okuwulira wano ezezewala ezo zenjagala nolwekyo yenteekateeka gye tuliko Mr. Update nzizeeyo nkomyewo ate consequence ebbanga limulabye nga mbuze sigenda mu byalo mbadde njitambulamu njukunju agi asamugoma ngambye Mr. Update soko gyeyo abaana baana abo banaye tubajjeyo tujjayo abaana abo walonga emitiya na Mr. Update amina Valerian ngambye it's okay you can divert the money for Dennis City to posters until we can get the all amount for all prisoners bade nyina idea bwetyo bwe mujjayo omunga bagamba era yaliko era Dennis City go bajjeyo yekka bambi bonna baveyo kyenkanyi because bonna abaana abo tetuna mbana na byana chovola ba NUP Honorable Robert Kyagulanyi Center bali bagamba Honorable olese kadi lwacho zituguza 10 kadi mwali sadeze mu mitwalo 2 endala mitwalo 10 endala mitwalo 3 Kyagulanyi nagamba nedda mu NUP fenna twenkana
fenna twenkana ayina kadi ey'olukumi yayina kadi oba segirinya yayina ey'olukumi oba mugaggafuge yayina ey'olukumi mwenna mwenkana NUP fekyafe tukitambuza kyovana kadi zaffe za 10,000 Honorable Kyagulanyi yakigenderera okubeera nga agamba nti buli kadi ya 10 kyali agenderera kyali nti fenna tuleme gamba toli ayina y'emitwalo 2 yali special ona ayina ey'olukumi ye talina makulu nedda yagamba fenna tubeera kimu kyovoraba olwange tusoka tukole tutya walwangambye Mama Africa ngambye first help the prisoners kuba buli bulamu bwa muntu tubuvaluinga nnyo posta tunazitandika ku luvanyuma kati mumbulye tusoke ki mumba mungamba manyi misa update gabayita amanyi g'abantu mwalaba Ronald Mayinja bwe yali akomawo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuleta n'agamba tumusonyiwe tetumusonyiwa mwena ne mugamba Mayinja akole ki Mayinja asonyiwe era eventually Mayinja told us that if you don't trust the referee, hit your opponent with a no.